Kulamusiza nate gwe nampuliriza wano ku Uganda atalaje mu mikwesese gye ndi nnyo bwe nti muganda gwe namaze dde okubeera nga njiwayo ekikopo ky'olukambwe essaawa zino ziri 1:57 ez'okumakya olunaku olwaleero lunaku lwa 2 ennaku z'omwezi 21 Okitoba wano mu mikwesese wendi nnyo butereevu zikometa yaffe muganda wange ebiira etambula buli wamu kasita ekinja mmalo kijjako mba nkijjeeko kaakati bwe tuwulira ebigambo ebiva ku luuyi oluvuganya gavumenti n'oluuyi olwa NRM gavumenti kwegamba otandika okulaba nti waliwo abatutegeeza nti abannange tuli bulungi nnyo tewali nsonga lwaki era buli kimu kwegamba ekyalibadde ng'ekyobulumi gye muli mwaba kyetuusaako kwegamba mu ngeri nga bwolabazaake bwe batugamba nti ye yagenda yeekubako kabangali bw'atyo ne yeebakuba ku mitayimbwa era okukakana ng'afunye ebisago mu bye yafuna mbu yaliye era ne batukakasa nti n'abo abasibiddwa olw'ebyobufuzi Bobi Wine yabasibisizza kwegamba nti okuwagira Bobi Wine oba okukkiririza mu Bobi Wine oba noopu kiba kitegeeza nti obeera ogenda kweteeka mu bulabe ogenda kusibwa ojja kuttibwa ojja kutuusibwako kyonna mu ngeri y'okutulugunyeza kwegamba nti kiba kiri unconstitutional gwe okuwagira oludda oluvuganya oba ekibiina ky'ebyobufuzi ekiwandiisiddwa obulungi akakiiko k'ebyokulonda era nga kitegeeza nti kitambulira wansi w'amateeka amalambike obulungi mu constitution era nga mu kooti kisobola okuba n'emisango ne bakirikogonaizinga ng'ekibiina ky'ebyobufuzi wabula byonna ebikikwatako bimenya amateeka gwe n'akikulira oba n'ekibiina kyo nga kyo ekitebe kyakyo kigendako buli kimu ekyakyo nti gwegezaako muganda wange kitegeeza gwe agenda okwesibisa gwe agenda okufuna obuzibu naye kati ebyo nga biri awo ne sayidi evuganya gavumenti ya NRM nayo ng'etutegeeza tuli mu buwambi eggwanga lyaffe baaliwamba waliwo abalina ebigendererwa byabwe era nga bakakundi katono bwe kati nga kano kajja kamazeeko era kajja kapulaanize bulungi nnyo okubeera nti kamaamira eggwanga lino ewatali kisa era wewava enjogera egamba nti akakundi ako abantu bannyiniko era abakalimu tebabangako bannayuganda olw'ensonga teri munnayuganda ayinza kukola bintu bye bakoze ku bannayuganda teri ayinza kubikola kubanga twesezezaako zaaviira ddala eyo wala babaddewo nga bajja bakyankalanya mirembe gyonna gy'olaba emivuyo gyonna gye badde olaba ku mulembe gwa Amini Obote babaddewo kakati nti awo mbadde just nzimba body oba nkola intro tebadde body wabula intro ey'emboozi eno kugamba okunnyonnyola Bobi Wine ebigambo bye yayogedde n'omuntu omu bwe yabadde amuddamu omuntu omugenda badde anyumyako naye n'abako bye yayogedde era Bobi Wine ndowooza kansooke n'ebyo nsooke Bobi Wine kye yayogedde era kye yasanyukidde n'oli kye yamuzzeemu tutandikire awo ndowooza Bobi Wine yasanyukidde envumbo oba sanctions eziteekeddwa ku officials mu gavumenti ya Museveni era n'alabula oba n'alangirira nti ne Muhoozi ne kitaawe ba Museveni ne mutabani we Muhoozi nabo ezaabwe zijja ziri mu kkubo zijja essaawa yonna kakati omuntu gwe nadde njogerako naye nga tunyumya ku nsonga eyo ng'era nkimanyi bulungi nnyo nti ndowooza y'endala yaŋŋambye nti kale Kyagulanyi oba oli awo kiryokke mu ndowooza ye era etaliinaamu kwegamba etali focused era nga teri guided nga ye alaba nti mu byebufuzi bye ebyekito bw'atyo nti endowooza ye etali guided
era nga teri focused kwegamba etalaba bintu mu butuufu bwabyo era nga teriiko kulambika era nga yakito mu byobufuzi kuli bwatu byebadde aŋŋamba nti ekyo oba ebyo ebyenvumbo oba sanctions nti bigenda kukosa nti omukulembeze w'eggwanga omulonde constitutionally nti eyalondebwa mu mateeka nti tekigenda kumukosa yadde n'akamu, kigenda kukosa ggwe kubanga ggwe oli kiswaza embarrassment. Bwatu bwe yaŋŋambye nti kubanga ye embarrassment eri eggwanga. Naye kakati okay, tubitegedde nti oli kagamba yakiikiridde abalala kubanga yagamba nti envumbo tezina kigenda kukosa Museveni oba singa zibaawo oba Muhoozi nti kati Bobi Wine ndowooza yakito tali focused ebyo tutabira mu butuufu bwabyo politics bwe ow'ekito era nga bino abyogera okusinziira ku kyatwogerako. Bobi Wine babadde wali mu press conference NOP offices wali ku kitebe kya NOP Makerere Kavule olunaku lwa Monday. Bobi Wine bw'atyo yatendereza nnyo envumbo zino oba sanctions ezaateekebwa ku officers era n'ategeeza n'agamba nti waliwo ate abalina okubeera nga bavubwa oba bateekebwako envumbo nga bano munnange be bakabwejumbira ng'ategeeza Museveni ne mutabani we. Okay, tugenda okubeera nga twogera ku ekyo. Nyongera okubeera nga nkutegeeza muganda wange gwe wenna alina ebirwadde oba alina omuntu we nga mulwadde wano ku Uganda Trage waliwo omusawo eyasomera ddala, omusawo omukugu qualified doctor era osobola kitegeera nga nkuwadde enamba y'essimu n'oyogerako naye ate n'anoonyeza ne ku ddagala eryaffe wano lyankizo nnyo eddagala eryo. Kale olw'okuba nti ndabyeko ku bantu abalikozesezzaako era nga ndaba enjawulo bagifuna ey'amaanyi, nange nensalawo bwe namusisinkana ne musaba nti owange lwaki simbuulira ku bantu ne bamanya kubanga ebirwadde ebyo byendaba ate byokolako ndaba ate bitiisa nnyo, nze mbadde manyi bimu tebirina na ddagala era nanzikiriza n'angamba naye gwe nze tonjogerako yokale tooteekayo nambange ya ssimu, teekayo bibyo kubanga munnange ffe tubeera mu kwekweka buge mazima era bw'otuukawo waali olabira ddala mutuufu ono akolera eno mu mikwesese yeekweka. Kakati gwe wenna alina omuntu nga mulwadde ekibumba, mutima, ensigo, prostate cancer oba enlargement n'ebirala, anti nze siri musawo era ebyo binakuramingako binakuraminga muganda wange byenina obbagamba pressure, sukaali. Kati ye bwe nkuwa ennamba wano ey'essimu asobola okunnyonnyolako nvu n'akagga era n'okakasa ddala mu butuufu nti ddala omusajja ategedde kiki, obuzibu bwange ki, n'ofuna essuubi. Tusobole okubeera nga munnange tubeera wamu era nga tutambulira wamu mu Uganda ey'awamu nga tetusosoddeemu nti mu mawanga oba mu byobufuzi kuba ffenna tulina okubeera wamu nti omuntu ali ku sayidi endala leero etulugunya ate nkyajja kubeera ku sayidi eya opposition nga naye ate gwe batulugunya oba oli awo nga naye akaaba. Kali kwegamba ffenna tulina kubeera bumu, ekyo kyenyinza okubagamba. Naye munnange kati Bobi Wine yagamba bw'ati, yagamba nti officers katugeze Bob Kagalula, Alex Mwine, Hamdan Twesigye, Eri Wamanya bano abasanctioningibwa olw'okuba nti no beenyigira mu kutulugunya Francis Butebizaake mu biseera bya COVID-19 abo bali awo. Naye tubadde nga tujja tukiraba nti US Department of State nga erangirira kyena ejuzi ebadde erangirira kubaweerako naye nejuzi nga bwe nkutegeezezza October nga 2024 officers bano ne family zaabwe
bwe batyo tebakkirizibwa kubeera nga bayingira United States olw'okuba nti nno abantu baabwe ka family kwegamba bana aba officers benyigira mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu omwali n'okubeera nti Katonda ozzaako bamuziba amaaso nga bamufuuyidde bikamulali mu maaso. Kakati Bobi Wine bw'atyo yategeezezza bannamawulire nti terunaggwa era sanctions oba envumbo okujja ne Museveni ne mutabani we nazo muganda wange tezeewalika era nti tageti yaffe yagambye bw'ati nti tageti yaffe ezijja ne Museveni okukosa ne mutabani we n'abo ababeetoolodde ababali ku lusegere era n'agamba nti mbakakasa nti sanctions ezo oba envumbo ezo zijja. Mbakakasa nti envumbo ezo zikola ki? Zijja. Bobi Wine ng'atubuulira. Kakati ne yeebaza bannayuganda abali wabweru w'eggwanga kubanga bano bakoze kinene nnyo naddala ku social media n'okubeera nga bagezaako okulaga obulumi bannayuganda bwe bayitamu ne beexposinga abuses ezituusibwa ku bannayuganda nga zibatuusibwa ku gavumenti ya Museveni era n'akubiriza abantu kubeera nga baba n'eriiso ejjogi obutaleka jjinya limu nga sirivuunule ku nsonga eyo babeere nga balabisa era n'agamba nti buli post yonna gy'okola oba tweet yonna gy'okola nti ekola kinene nnyo ekola kinene nnyo mu kulwanirira munnange accountability okubaawo nti buli muntu avunaanibwe oba avunaanyizibwe ku ekyo kyabeera akoze nti gwe just tweetinga oba teeka obubaka post yonna gy'okoze tulowooza nti eyita buyisi eddoboozi teriwulirwa pressure oba akazito weekali. Kati nti kino bw'okitunuulira ojja okukitegeera nti bannayuganda kitegeeza nti baatuuka ekiseera nga tebalina waakuddukira nti wano Uganda waali badde ogamba nti kale waakiri parliament eneetutaasa, kale waakiri kooti eneetutaasa, kale waakiri cabinet eneetutaasa, kale waakiri Museveni newankubadde nga naye ate bw'ona omugamba kino ajja kiwuliriza bajja kugamba nedda kino tekiba bwe kityo naye muganda wange ye yamalako ne mutabani we kakati bali wamu bwe bati nga family baamalako era bawanda muliro. Yiri Museveni yakukakasa nti bina by'obufuzi yatubuulira dda 2 tebijja kubaawo, opposition tejja kubaawo. Kino kibeeraawo kitegeeza nti kinene nnyo gwe muganda wange okiwuliriza n'atukakasa nti abo bonna gurupu eyo ewagira Kyagulanyi eyo yagamba nti ba UPA dropouts n'agamba abo bonna agenda bawayipinga out agenda kubamalawo agenda kuyita mwanda gondi abamalewo drone nezisomba nga mulaba bujulizi buli awo kuleka mpozi ng'obadde togoberera obanga gwo wazaalibwa owakana nti fuluma mu luguudo olwa maama nti nedda nkyaliyo. Eyo nga tuvuddeyo najja nayogera ebigambo bingi nnyo obutambi nabukuwawana nga woza nti nze mujja kutuuka mu mpita ekisiraani nze wano ffe tusalawo ani afa ani akola atya ani awangula ani ebyo byonna era ne mutabani we n'avaayo najja n'akakasa ensi nti teri civilian aligenda kulaba ku buyinza bwa ggwanga buno tibugenda kubeera mikono gy'amagye paka kitegeeza military rule okiraba kitegeeza ebyakalulu byonna bino bidemokirasiya bimwerimbikamu tebiriyo. Kati nga tumaze okufuna okutiisibwatiisibwa okwo n'okulaalikibwa n'okuduulibwa gwe muganda wange ampuliriza kati nga munnaffe oli yabadde atugamba nti ebyobufuzi bya Bobi Wine bya kito tali focused ate era tali guided kwegamba bya kito nnyo nti n'ezo sanctions zayogerako oba envumbo tezirina kyezikosa Museveni na mutabani we tezirina mbu okuleka mpozi nti zikosa ye nga Bobi Wine. Kati ekyo kyokka gwe bwekitunuulira bwotyo kyongera okulaga nti wano e Uganda tewaliiwo ssuubi kubanga buli muntu agumira ku munne wateko kubaawo omuntu gy'oddukira okubeera nti ofuna okutaasibwa
wano Uganda kisi kyangu ffe tetulinga amawanga malala era wano Uganda tekiriwo kitegeeza nti olw'okubanga oludda oluvuganya gavumenti era n'abasibe be baasiba olw'ebyobufuzi nga bwe ntandise nga nkugamba nti bakiteeka ku kuwagira Bobi Wine nti mmwe ekyabasibya kuwagira Bobi Wine kati ate olwo abantu nga babwanika n'abalala ne bave ne bagamba nti yasibisa abaana b'abendi naye nga babasiba lwaki kuwagira Bobi Wine nga bwe batutegeezeza nti Museveni alondebwa constitutional ne Bobi Wine naye yeesibawo constitutional era ekibiina ky'ebyobufuzi kimanyikiddwa tekiriwo mu bumenyi bw'amateeka kati ate kijja kityo kubanga oli asibisa banne kati gwe amaaso bw'ogabuuse yasiba ate n'ogateeka ku ono abantu gwe balinako akakwate nga babakwata bukwasi ne babateekako egyo kubeera n'ebbomu n'ezibbomu naye wano mu Uganda ne bakwata n'ebbomu mangi bayinza okukola oba n'essasi limu bwe riti ne bakwata nalyo omanyi bayinza okukola oba n'emmundu teri ebyo bya pardon njagala okubuulira era gwe bw'olaba nga Museveni katugeze mbwa asanyuye basegirinya basewanya n'amanya nti tewaliiwo kubanga ebijambi ebyo boogerako kati abantu abaafa e Masaka abali emu abirimu kati olubbo bali kuki kitegeeza nti ababatta ate baabata nti baabasonyiwa oba nti byayitirawo ebityo nti kati obulamu bwabali tebumatalinga kitegeeza nti waliwo foosi endala eyatta bali so si bano baali mu mbeera ya kiso kya mbuzi kati n'ensonga eyo nga bw'ogiwulidde awo kiba kitegeeza nti era kiba kya buto ng'oli munnaffe bw'agambye nti ebyobufuzi eby'ekito kiba kya kito kutandika okubeera nti ate owagira omuntu asibye abantu nga abasibidde mu mbeera ey'okuwagira ekintu ekiri constitution ate gwe n'ogamba nti Bobi Wine omukulembeze gwayogerako bagwe gwoyogerako nga Museveni mbu alondeddwa constitutional mbu constitutional leader kati ani atali constitutional oli awo oluzungu tetulumanyi ffe ani atali constitutional kati ekyo kitegeeza nti engeri gye kiri nti bano abaasibwa babagamba nti balina okwogera ababateekamu ssente era nti ababateekamu ssente oba ababawo okukola ebintu ebyo ba foreigners era nga basunze mu US specifically kiba kitegeeza nti omuntu bwe babavunaana era naawe gy'olina okuddukira mugatte amaanyi omuntu bwe babavunaana kitegeeza nti kaakati naawe beesingira ddala eyo kubanga kiba kitegeeza nti bw'abaddana naye ate alina akakwate wano ng'alina engeri gy'asobola okunyigamu wano newankubadde nga naye ebigendererwa bye si bye birungi kubanga bo balina we tubamanyi abazungu ebigendererwa byabwe naye ekizibu ekiriwo nti baddugavu bannaffe olw'okuba nti nabo enjogera eri bakwatako ey'aba foreigners kubanga boogera ku ba foreigners naye nabo ba foreigners kubanga kiba kitegeeza nti lwaki ate bannansi gukkiriza beesige ba foreigners ate balimu okwesiga gwe munnansi kitegeeza naawe you are a foreigner kikitegeeza nti eyafa neyasika be bamu kubanga bw'obanga ddala gw'oli munnansi nga weeyogerako nga munnansi era alumirirwa ensi yo ate lwaki otulugunya abantu lwaki obatta ate ng'obatta ng'ensonga z'owa lwaki obatta weetwala okuba constitution nti oli constitution bakulonda wansi wa constitution ate ng'oli naye kenyini gwe mwesimbawoko naye n'ovuganya ne babalangira n'ogamba nti yafuna bweziti nange nenfuna bweziti ate ye ali out omujja mu kya kubeera constitution lwaki tokiraba gwe kenyini omaze okwakinologi nga noga nti banziba n'okunziba obululu bwange biki naye ate okumuwagira oli ate kugamba babeera balidde mu ggwanga oluku obavunaana gwakulya mu ggwanga luku n'obateekako egasangosango n'okola otya otisiza abaana b'abendi osibisiza abaana b'abendi kati ekyo kyokka ekyo nga babwanika bwe bakitembeeta ne bannaabwe
mu ngeri y'okubuzaabuza era nga bwe nkubuulidde mukwano gwange ono bwe yabadde annyumiza nga ngamba ebyobufuzi bya Bobi Wine bya kito, ezo sanctions tezigenda kukosa Museveni, zikosa ye, ziruma ye nga Bobi Wine. Yes, naye ate era tulabye nga bwe zisukkeera tulaba amaloboozi nga gawanvuwa. Muhoozi juzi kyajjayombe era ng'ayogera ku sanctions. Ffe tetubateekako sanctions abazungu, so nga ate namwe mubadde nga mujja simaya mukola biki mu Africa biki bwe bityo. Teyali zifuddeko era yali sirise busirisi ng'agamba tebitukosa be bamanyi. Naye kale nga bwe nkutegeezezza nti ekizibu kye tulina wano mu Africa kyekyokuba nti ffe nga Abafirika, waliwo omukwano gwange omuyanga nti Sitaani asibuka mu Africa. Kireka Sitaani asibuka mu Africa gy'asimba amakanda, naye ate nze ndowooza Sitaani oba asibuka wano Uganda, kubanga bannayuganda bo balemeddwa okwekuba mu ttooki. Bw'oba tonnaba kugamba nti omugundi oli mubi, sooka otegeere nti naawe oli mubi, sooka ogambe oba nange ndi mubi. Gwe leka kubeera nti obubi bubeera ku oli. Kagame yagamba nti teri situation eri one sided, nti kiri side yemu yokka, era ng'agamba nti nga bwe mugamba nti Rwanda esindika aba spies oba bambega mu Uganda, ne Uganda nayo bwetyo bwekikola. Era ekyo kitegeeza nti mwe nga bwe mulaba abali mu NRM nga bo bakolerera kimu kumalawo opposition na kugifutiza na kulinyirira ddembe lya muntu ku bayimiridde bo okusobola okusurvivinga nguzi n'ebirala byonna. Ne mu opposition kiba kitegeeza nti era elements ezo gye ziri. Era y'ensonga lwaki twogera ku true opposition ne opposition ey'aba malls nti bo baba plantingayo, kubanga sayidi eno tetudde ate neeno wali abantu abeeyagaliza bokka ye kasaba muwe ssente kiwedde. Tosolaga nti mu opposition tebaliimu. Kutegedde muganda wange nti teri situation eri sayidi emu yokka. Kakati gwe bw'otandika okubeera nga ebintu obiraba bw'otyo era nga gw'ogamba nti mmwe oba babateekako envuba tebabateekako envuba mwe mumanyi ffe tebitukosa, bikosa mmwe mwekka. Ebyabufuzi byammwe eby'ekito, ebyobufuzi byammwe mwali badde mubijja wano e Uganda mubitwala ewalala, kubanga ekibi mubikolera mu bantu ate abantu be mutayagala beerwaneko. Temwagala bantu boogere. Osobola okukola ebyobufuzi watali bantu, kati lwaki mutusibako ebyobufuzi byammwe? Mwali badde mugenda ne mufunayo ekifo kati nga walalwera eyo weewati erabeera bantu, ne mubeera eyo n'obuyisa mu obubi n'emitima gyammwe emitemu, ne muva ku bannayuganda. Naye bannayuganda be mulimu mwe mukolera emivuyo, mwefuula nti mwabawamba, nti mwe mulina right okukola buli kimu kye mwagala, mutuuka n'okubadduulira kugamba nti mwawamba tewali kyakutukulira, ffe twajja. Era gwe bulwa lwa komenti ezo eziwagira ezo abantu abo era babaako akakwate ku layini eyo, ebiseera ebisinga obungi bano be bakozesa okuleka mpozi nti bugamba bamuwa ssente nti yogera bwogezi nga bw'olaba bwanika kuba bwanika kati omugerageranye ne basajja mivule bonna be bamu abo, nti ayinza okuba nga ayogera omumwa gwenyenya bweguti, naye nga obwongo tebusobola kureflectinga na mumwa gwe byogera. Bw'otunuulira ennyo kati byayogera naye ddala basajja mivule ono biva ku mutima, biva mu bwongo, bivaawo oba bivaawo just mu mumiro, ogenda okwesanga nga biva mu mumiro kubanga waayagala okubeera ng'ateeka akagaati kaamire just bamuwadde ssente alina kwogera ebyo. Omuntu aleme kutulimba nti sanctions tezigasa. Zigasa kubanga kati twalaba wano sanctions ku Anita Among nga batugamba ku byebugaga bibiri UK n'abyegaana. Bwabyegaana waliwo ensonga lwaki ne UAE nayo yamaliriza ekoze ekintu kyekimu. Kiba kitegeeza nti babeera bamaze okutulakinga, naye kati ye okukimira akimirira omwo n'abeera nga talina kyakukola, alina kubyegaana bwegaanyi. Kati sanctions bwe ziba nga zinaaluma bwe zityo nti oli alina ebyobugagga katugeze Kenya, ne bajja enkya ne bamugamba nti Kenya eri part of NATO.
kiba kitegeeza nti agenda atandika okweraliikirira kuba bali takisuubira amanyiza nabiteekaano Kenya naye n'agendayo. Kituufu nti abazungu si be bantu ab'okwesiga era kibi nnyo okuba nti nno ate abanoonya okwenunula oba oli abalina kwesiga ate bazungu. Naye tukole ki? Tukole ki? Kubanga baddugavu bannaffe bo batulaga nti akuba kibooko weeyanze. Waliwo akayimba ka King Saha Kanombo, sizibala z'okwatayo sizibala, kwega baagala batubbe tetukwatayo, bwe tukwatayo tebabala. Kye baagala sajja baduula, asajja baduula kemba tuke twabawamba munaakola ki? Munaakola ki? Okitegeera ate nga okutuwamba nno batuleke tukole, naye bajja kujja ettaka balitutte, buli kimu bakitutte, ebyenfuna byonna babizizza mikono bya famire, byonna ebyobugagga by'eggwanga byonna tebirinaako accountability. Ebirumbe batugambye ebya gold wa nalinda ansa batwogere ku ansa yo bayogera ku batuvumye tutajja tulina ndapanti emu naye teri yayogera n'agamba nno kanclarifyinge ku kino Uganda ine ebirumbe bya gold bwe biti biva mu gold bwati obungi era abalirirwamu sente bwe ziti. Uganda ku katale k'ensi yonna etunda gold bwati era sente ezo okusinziira ku gundi zikola bwe ziti ne bwe ziti, budget ya Uganda zigiyambye bwe ziti ne bwe ziti. No, tewali okunyonyera kufaanaganako bwe kuti. Kitegeeza nti Bobi Wine yayogera kituufu newankubadde nga bagezaako kubeera nga bamubiiya nti nedda oyo y'omuli Museveni yamuteekawo, oyo naye yeeronyeza bya bugagga, temukkiriza. Tetukkiriza, tukkirize eki? Tukkirize eki? Nti temukkiriza, tetukkiriza, tusigaze eki? Tusigale mu kisisitimu kino ekivundu ekirimu abantu abafamire abeeyagaliza bokka era bo abeesoma okubeera nti batuwamba, nti baatuwamba, nti era balina kubeera ngu obukulembeze butambulira mu famire yaabwe. Ekyo kye mwagala tukkirize? Tetusobola kukkiriza kintu ng'ekyo. Kakati sanctions oba ziyamba oba teziyamba siraba lwaki ate bwe baziteekawo ate era zireeta obuzibu ne bazoogerako. Tetwali bali nga tuzoogerako, naawe tewali zoogeddeko oba n'abalala bonna tuzirike kubanga tezirina makulu. Naye kibi nnyo baddugavu bannaffe kubanga batuleetedde okubeera nga ate tulina kwesiga abantu b'ebweru ate ng'era ye gurupu mwe batutadde mu seeti y'emu nti opposition ne baforeigners abali b'ebisiyaga abaki n'ebirala. Kiba kitegeeza nti naffe tulina kwesigama ku bali bwe baba balina interest si wano tusooke tujje kubanga interest si zaabwe bo tebagenda kujja kufuga wano era ffe tulina okuba n'omukulembeze agenda okufuga wano. Kati awo kali waakiri banaagabanako naffe ne tukola kini tusigaza ak'obuntu okusinga baddugavu bannaffe okubeera nga ate bo babeera babi nnyo. Kwegamba waliwo mukwano gwange omu yaŋŋamba nti mu America ba black Americans ate bo balaba bubi abaddugavu bava mu Africa okusinga ate abazungu be babalaba. Ba black Americans oli yakinyumiza. Kwegamba ne baddugavu bannaffe ate bo bafuuse babi nnyo gye tuli okusinga oba ne ba foreigners. Bafuuse babi nnyo gye tuli, bo bafuuse babi era tulina okubejjako tubateeke wali kubanga era bwe tubajjako kitegeeza tugenda kufugibwa baddugavu bannaffe kubanga ate bo mu kutufuga ate ba foreigners era babakozesa era ba foreigners be bababeezaawo mu buyinza okumala ebbanga lino lyonna ng'obadde tokimanyi nti bano ba dictators era ba foreigners taking advantages kubanga bo ba foreigners aba bazungu taking advantage ku situation ene ebiriwo era Museveni bamukozesa ebintu byabwe nga bayisa ebigendererwa byabwe. Kati ate ye n'abeera nga talina kisa gye tuli kati twetaaga omukulembeze kale waakiri ng'asobola okusaavingako ku western interests kubanga nabo bennyini bazisaavinga kati ate n'asobola okukola ki okubeera nga abudaabuda n'abantu be kuba ogamba akuba awumbirira ne bano abasajja batukubanga abatali bantu baabwe kuba tebawumbirirako yadde bakuba bukubi era ensonga ki batulaaliko okututta batulaaliko okutukola ki bajja tusiiba batusibeko emisango emibi n'ebintu ebirala.